للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. tendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyatendebwa n'okutendebwa okujjuvu. Musaba atunyweze ku ddiini ye era atujjulule kuva mu nsi muno nga tuli ku ddiini ye. Bwe tubeera mu fitina efaanana bweti gye tuwangaaliddemu, emitawaana gisukka, embeera ebeera nzibu, era mu mbeera bweti wabaawo ebikemo bingi, wabaawo fitinatu takfir, ekikemo ky'okukaafuwaza. Buli wabeerawo akavuyo mu bantu n'okukaafuwaza kwongera okufuna ekifo. Eno gurupu esobola okukaafuwaza eri n'eri nekaafuwaza eri. Buli omu agamba nti nze musiraamu, ono agamba yo si musiraamu, oli agamba nti nze musiraamu. Era mu kimu ku bintu ebyeyongedde mu Uganda at-takfiru, okukola ki? Okukaafuwaza. Waliwo abantu jamaatan, waliwo akabiina akatukaafuwaza ffenna omulundi gumu, era katuyita abapasita. Baganda abo bapasita si basiraamu. Takfiri egenze mu maaso. Kyenjagala njogereko ebigambo ebitonotono ku yo. Ekisooka erina amasala gano wammanga naye ngenda kulonda wamu agamu ku go. Hukumu takfiri almuslimi, kiramulwa kitya okukaafuwaza omusiraamu? Ekyo kimu. Ekyokubiri, hal yajuzu an yukhraja insanan min al-islam, kikkirizibwa okujja omuntu mu busiraamu gandi si musiraamu? Tuyinza okugamba nti okukaafuwaza kukkirizibwa bidawabit, n'obukwakkulizo nga bumaze okutuukirizibwa. Bwete tugamba nti tukaafuwaza mutlaqan, naye waliwo abantu abava mu busiraamu kituufu, era nga tuteekeddwa nti okusinziira ku kyakoze avudde mu busiraamu, naye oluvannyuma lwa shurut noyira obukwakkulizo. Era wateekeddwa okubaawo abatunuulira amasala g'okukaafuwaza, so nga si buli muntu ti buli agenda buli omu akola ki? Buli omu akaafuwaza, buli omu agenda yomukafiri nga n'ebikaafuwaza tabimanyi. Ogwo mutendera. Asbaabu takfir agamasala gano nga basomera kuba sigenda gasoma gonna, abasobola okusomera mujja ganoonyerezaako ensonga ezibeerako abantu okukaafuwaza. Mawaani'u takfir, ebiziyiza ebituziyiza okukaafuwaza omuntu ne bwabeera nga akoze ekimukaafuwaza, tetumukaafuwalizaawo. Biki ebituziyiza? Aqsaamu nnaas fi takfir, emiteeko gy'abantu mu takfir balimu emiteeko esatu. Waliwo oba ahlu sunna abateekullulamu amazambi emiteeko ebiri, bagandi gano gakaafuwaza, gano gatakaafuwaza. Tebakaafuwaliza ku buli zambi. Ogwo muteeko gumu, ogwo nja gwogerako mu bufunze bwente. Waliwo al khawarij, bakhawarij abakaafuwaza nga tebawudde zambi tono dene likaafuwaza terikaafuwaza, buli zambi omuntu yakola bakola batya? Bali mukaafuwalizaako. Teweerabira nti bakhawarij balina ebitendo bisatu kobalabiranga, balina ebitendo bisatu. Ekisooka takfiru almuslimin, okukaafuwaza abasiraamu. Ekyokubiri istihlaalu dami almuslimin, okufuula emisaayi gy'abasiraamu egya halal, okuyiwa emisaayi gy'abasiraamu nga amaze okubakaafuwaza. Ekyokusatu alkhuruju an alhukkaami, okufuluma ku bakulembeze abamawanga g'obusiraamu. Babafulumako nga baga nti yamuruna bilmaruf wa yanhawna anil munkar, tibalagira maruf olubalagira mpisa nnungi, nga tebazze eri bamanyi
tebawuliriza ebyo bitendo bisatu bwobirabanga nga omuntu abirina omanyanga nti alina obuzibu. Omuteeko ogwokusatu mukukafuwaza almurjia abagamba nti omuntu mu'minu biimanihi ne bwakola ebifaanana bitya asigala muki mukkiriza. Tewali mutawaana omuntu ne bwakola ekimujja mu busiraamu asigala musiraamu. Nti abantu ani yabawa olukusa olukafuwaza abantu? Eddiini eri mu mutima. Hatta omuntu wabanga kyakoze akafuwadde bamuga nti tannakafuwala, ne bwabanga annyonnyoddwa n'asigala nga agenderera nti anedde tukafuwaza muntu. Ekyo nakyo si kituufu. Egyo emiteeko emeka tukafuwaza oluvannyuma lw'okutuukiriza amateeka g'okukola ki g'okukafuwaza. Ekyo mukikoleko bahthi. Ekirala dawabitu takfir obukwakuliza obukkafuwaza. Ekirala al athaaru almutarattiba ala takfir, obuufu obuva mu kukafuwaza. Biki ebiva mu kukafuwaza? Ebyo beetaaga okukolako bahthi, naye njagala kwogera ku bino wammanga olwaleero. Ekisooka, okukafuwaza kulamulwa kutya omusiraamu? Ekyokubiri, baani abateekeddwa okwogera ku masala ga takfiri ku nsonga y'okukafuwaza? Ekyokusatu, nsonga ki eziviirako okukafuwaza? Ekyokuna, mawaani'u takfir. Obudde buyinza okuba nga nsigaza butono naye ngenda kubufunza nfunemu ebisinga okubeera ebikulu. Ekisooka, waliwo hadith eterwa nnyo okuwulirwa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man qaala li akhihi ya kafiru, eri muttafaqun alayhi, yenna agamba muganda we ti owange omukafiri, faqad baa biha ahaduhuma. Eno ha dhamiri edda ku kigambo kiri, ekigambo ekyo kidda eri omu ku bo. Eyo hadith erimu tahdhir, erimu okwekesa omusiraamu okukafuwaza omusiraamu. Eyo hadith ti abasiraamu tebawangayira ku takfir. Oli mukafiri, oli mukafiri, oli mukafiri. Bawulama bajjamu ekigambo ekirala mu hadith eyo, bagamba nti hadith eyo eraga nti waliwo alkufru al akbar walkufru al asgar. Waliwo obukafiri obunene n'obuki, kubanga nabbi agambye nti agamba muganda we ekigambo ekigamba nti owange gwe omukafiri kidda eri omu kuki ku bombiriri. Kaakati okugamba nti muganda we nasigala nga akyali muganda we nga atakimuyise, kitegeeza nti akyogedde akyali musiraamu naye kyakoze min kabairi dhunub, kyakoze zambi ki? Zambi ddene. Eyo hadith. Nga bw'osiŋŋaana hadith endala egamba nti eri mu kitabo kya Muslim, sibabu lmuslimi fusuqun, okuvuma omusiraamu bwonoonefu, wa qitaaluhu kufrun, n'okumulwanyisa bukafiri. Ekyo ekigambo bukafiri na bwonoonefu kiraga nti okuvuma omusiraamu min kabairi dhunub, zambi ddene. Okulwanyisa omusiraamu min kabairi dhunub, zambi ddene. Okitegeera otya? ng'ogasse obujulizi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, era ng'otegedde nga bwe baategera ba ahli sunna al jamaa amasala ago awali omutawaana nti abantu abasinga abakafuwaza la yufarriqun, tebawula baina nusus wakati w'obujulizi. Timuno butegeeza kufrun akbar, butegeeza kufrun asgar, babutwala bugundi bwe bati nduli. So bw'osoma hadith egamba nti sibabu lmuslimi fusuqun, okuvuma omusiraamu bwonoonefu, kya bwonoonefu, kitegeeza nti zambi ddene okuvuma omusiraamu. Wa qitaaluhu kufur, kumulwanyisa bukafiri. Ate bw'osoma aya egamba nti wa in taifatani min almuminina qtatalu fa aslihu bainahuma, singa ebibiina bibiri mubakkiriza birwanagana
mulongoose wakati wa byombiriri. Kati ogatta otya aya ne hadith zinalogomiddeko sanyalazi gagenze ogatta otya aya ne hadith ogatta aya ne hadith tisinga tebabadde bakkiriza teyaligambye nti singa kibadde nga kino ekikolwa kyebakola kibajja mu bukkiriza Allah teyaligambye nti ebibiina bibiri mu bakkiriza bibaana bikoze bitya webibeera birwanaganye ng'ate agambye nti waqitaaluhu kufur n'okumulwanyisa bukafiri. Kitegeeza nti ekigendererwa mu hadithi eno bukafiri obuki obutono obutali bunene neeri hadithi befaanana naye kinayagadde ekyandisiza hadithi eyasoose kulaga bubi obuli mu kuba nti omusiraamu omuyita omukafiri nga tolina bujulizi. Ensonga njagala ngikomyawo kuba olwa obudde. Ensonga y'okubiri, ani alina okukaafuwaza? Buli muntu yenna wa ddembe okwogera ku masala gano oba galina bannyinigo. Amasala ga mirundi esatu njagala kino kiwulirize ku nze tegoogerwako batali bamanyi. Amasala ga mirundi esatu. Amasala agasooka masalatul jihad, amasala ga jihad tegoogerwako batali bamanyi. Batalabatul ilmi tebagoogerako kubanga singa ogatta n'ogalekera abantu bonna bagoogereko babeere nga basobola okugateeka mu nkola, kitegeezo genda kuleetera abasiraamu obuzibu. Eri abantu abajja okubeera nga bakola byabwe balina tasarru, tebafaayo, tebatunira bigenda kuddirira, tebatunira bigenda kuddirira eri basiraamu mu kye bagenda okukola. Amasala ag'okubiri masalatu takfir, amasala ag'okukaafuwaza tegoogerwako buli muntu. Bwe kaba tegoogerwako batalabatul ilmi, abanoonya okumanya abayizi ngaffe oba oli awo tuyinza okwenda okutuuka mu ddala yenkana batalabatul ilmi tumanyi betulaba e Saudiya, naye abali fi lbidayatul ilmi, abali mu ntandikwa y'okunoonya okumanya tebagoogerako. Googerwako ulama abamanyi arrasikhuna fi lilmi, abanyikidde mu ilmi, abagerageranya amasalihu n'amafasid, abagerageranya emigaso n'obuki naki n'obubi. Kubanga al-aqilu gwe bayita omugezi huwa alladhi yudriku awaqib al-umur. Al-aqilu huwa alladhi yudriku awaqib al-umur. Omugezi yoyo atunuulira enkomerero yaki y'ebintu, so saabiraba kungulu ku mutendera gwakubiri. Amasala ag'okusatu nga g'abamanyi, si g'abantu ba bulijjo, si g'abannasomako ku biraali, nasomako ewaseeka gundi, nedda gaba ulama. Nasoma e Madina olwekyo kati eddaali entuseko linteeka mufumu mbeera ewa fatwa ku masala gafaanana bwe gali, oba nasoma e Riyad. Masala ag'okusatu masalatul khuruj anil hukam, amasala g'okufuluma ku bakulembeze abalina sulta, okulembeza abakulembera amawanga. Laba ekiri e Syria, laba ekiri e Libya. Qaddafi yalina ebizibu naye laba Libya abantu bafuluma ne bagoba Qaddafi, naffe oga nti oba mutwale naye kyekiri ekiri e Libya. Laba ekiri e Syria abantu abafudde. Laba ekiri mu nsi abamanyi bagerageranya mu bintu ebyo abantu. Mathala kamba tegezeyo kino wammanga Malik Abdallah yarhamuhullah, Allah musaasire, kabaka Saudi Arabia abaddeko, abadde n'ensonga baulama ze batakkanya nazo nyingi, nga bailmaniyun abataagala ddiini. Omu ku basekuritale b'abakulu nga ilmani tayagala ddiini, era ng'ayisaawo ebikosa obuki obusiraamu. Asindika abaana ebuzungu, ebungereza, mawanga g'abazungu, ennamba empitirivu bajje bakomewo bakosa obusiraamu, basaasanye amadhabu gaabwe. Bamasheekhi nga balumwa tebaagala, bamanyi obusa obugenda okuddirira, naye nga batya okwonoona ensi. Bakubirira abaana babaga temufuluma, temufuluma, mugumiikirize temufuluma, temufuluma ku Abdallah. Abalala batalabatul ilmi, bamaseeka batalabatul ilmi bakuma omuliro mu baana bafulume.
naye nga kasita ofuluma okugula hotelo mu Saudi Arabia oba omaze ogibwa omulabe oba omaze omugulawo omulyango ojja okujja agitwale nga Arabia bwefaanana amawanga okutuusa Abdallah lwafudde, ekiraga nti n'abaali mu buyinza abalala baali babiraba. Gondi najja Salman al-Khair nga bwe bamuyita olwaleero nga ye kabaka. Olunaku lwenyini yazika Abdallah, minisita wa Abdallah yali akola ku ebyo tuwaijiri n'amugoba nga tannaba kuzika Abdallah yamugoba Elman. Obusiraamu n'abulangirira nga buteekeddwa okukola ki okubeera. Ekisinga okubanga kinene nnyo mu bintu ebyakola nakinyumirizaako abantu mubiraga nti obusiraamu bwabwe era ayagala butambule era alaba ensobi ezaaliwo ku bufuzi bwa Abdallah. Allah amusaasire. Kyekyokubanga omukulembeze wa Amerika yajja ne gurupu ye yonna, kino kyaliwo bakiraga nnyo ku intaneti. Essola neetuuka eya asiri n'agamba Obama ne gurupu ye tetugenda kusaala nga tebannaba kutuula. Obama n'asigala nga ayimirire ne gurupu ye essola nga etuuse. Bwe baali mu lukiiko nga bamaze okudda okusaala ne gurupu ya Malik Salman yahfadhuhu Allah wa yubarik fi hayatihi, essola netuuka ya Maghrib n'ayimiriza olukiiko tugenda kusaala. Kati baŋŋambe yalangire nti teri muntu wa waggulu ku mateeka ga Busiraamu Saudi Arabia tine bwabeera kabaka avunaanwa. Kati okugumiikiriza kuno kwaleesa ate ki omulungi. Kyobalaba nti Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi bwe bamutulugunya mu masala g'okugamba nti Qur'ani kitonde si kitonde, abakulembeze waliwo bamuga tufulume naga nti addima emisaayi gy'Abasiraamu gigenda kuyiika, emisaayi gy'Abasiraamu gigenda kuyiika, temufuluma. Ne batta bamaseeka abaali naye nga Nuuh ne bamukuba emigga egitoogerekeka n'agumiikiriza ng'atunuulira ekyo ekisinga okubeera ekirungi eri abaki eri Abasiraamu. Alim rasikhun fil ilmi, mumanyi atulira enkomerero yaki yebintu. Nolwekyo amasala ga takfir tegoogerwako batali bamanyi. Tobalaba Allah masala oba amasala amatono tegakkirizibwa muntu atamanyi googerako, era nga ne bwagoogerako n'ateeba afuna omusango. Ate olwo amasala amanene agaliwo agayimiriddeko okujja omuntu mu Busiraamu, agasinzirwako okuyiwa emisaayi gy'abantu, oyinza otya okulowooza nti buli muntu yenna akola atya agaweeko fatwa gyatamanyi? Kubanga ku nsonga ezo Allah agamba nti innama harrama rabbi alfawahisha, aya gyetandikira Allah yaziyiza ebyobwemu, wa an taqulu, komerero ya aya, n'okubanga mwogera ala Allahi ma la ta'lamun, ku Allah yemutakola mutya yemutamanyi. Kati waliwo hadithi endala njagala nayo gyetegereze, batera nnyo amashekhu gisoma, egamba nti temufuluma ku bakulembeze illa okujjako antaraw kufran bawahan, nga munayo obukafiri obwolwato, indakum fihi min Allahi burhanun, nga mulina obujulizi obukakafu obulaga nti bukafiri. Kitegeeza tofulumira ku ndowoozayo, tokafuwaliza ku ndowoozayo tinze nga bwenda bakafuwadde. Oteekeddwa okuba n'obujulizi obulaga nti kyolaba bwe kitobe kiri. Ani ategeera nti kati buno bukafiri obusi bukafiri? Amanyi oba atamanyi? Amanyi. Hatta baulama amanyi Obusiraamu. Omuntu wabeera nga akoze ekikolwa ekimujja mu Busiraamu nga mukulembeze, tebafuluma ebbanga lyamala nga baki banafu, bakimanyi tebanafuluma bajja kufuna. Njagala nkuwa ekyokulabirako kitono kuba afuluma. Abdullah ibn Zubair yafuluma ku bukulembeze bw'aba Amawiya, n'abeera mukulembeze e Makka. Abasoma Islam mubimanyi biki ebyaddirira ebyaliyo. Musomesa waffe omuyita Abdullah al-Habr yali atusomesa mustawa al-awwal, yagamba teri muntu yali afulumya ku bakulembeze n'anajaha n'awona. Bwe yatugamba n'aleeta Abdullah ibn Zubair, n'aleeta muzzukulu wa nabbi aniseeka Hussein, banna baga tofuluma, togenda, gumiikiriza. N'abalala Hajjaji be yasala ng'asala ng'embuzi. Olwekyo ne bwabanga omuntu atuuse mu ddaala eryokuba nti kyakoze kimujja mu Busiraamu, tugumiikiriza ebbanga litumala nga tulina buki, tetulina busobozi bwa kukola ki, bwa kufuluma. Olwebyo ebigenda okukola ki, ebigenda okuddirira. Ntegerekesa bulungi.
njagala nsoma obujulizi buno malirize ensonga eyo ndowooza n'obudde bwange bulabika bukeeyi. Ekyokubiri kino njagala okyetegereza, ani ali muahalu? Nagambye nti ani ali muahalu? alshakhsu almuahalu liisdari hukmi takfir. ani masailu takfiri min almasaili alkubra. manyi bagamba nti amasala ga takfiri masala manene allati la yajuzu an yatasadda laha illa alaimma alkibar, agateetagisa kubanga wali yavaayo gogerako okujjako baimamu abamanyi abakulu, lima yatarattaba ala dhalik, olwebyo ebigoberera takfir min taktili wa tashridi wa izhaqi alarwahi wa idrabi lumma. mulimu okutta, mulimu abantu obutabeera wamu, kubeera ashitaata, okwawukana, byonna biri mu takfiri. olwekyo amasala gogerwako abamanyi. obujulizi obulaga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze bannanyini kumanya bwemubeera temumanyi. eyo aya eri amma ebuna fi lusul walfurui, ku bikoro byeddiini n'amatabi geddiini. atamanyi akola mulimu ki? atamanyi agoberera oyo gwalinamu obwesige. atamanyi busiraamu nga tiyabusoma tawafatuwa, agoberera oyo gwalinamu obwesige. so si kuba nti yayo agoberera kyayagadde. mathalan bolaba sheekhe nga alina irimu, alina n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo gwoba ogoberera gwe mu masala agalimu enjawulo n'amasala agalimu enjawulo. bakubuuza nti wange kino wakola otya? nti nagoberera sheekhe gundi. masala gano gali gatya? nagoberera sheekh Abdul Karim. bwe jawaabu yatamanyi. so okubanga oyogera ku byotakola ki? wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, togobereranga byotalinaako kumanya. inna as-sam'a walbasara walfuada otyo kullu ulaika kana mas'ula. ebyo bigenda kubuuzibwako. nolwekyo buli lwoyogera ku kintu kyotamanyi ofuna omuki, bwekibeera nga ofuna omusango ku bitono, kifaanana kitya ku binene. olwekyo amasala ga takfir tugazze eri bamanyi. nalyongeddeko aya naye obudde bugenze, njagala nyongereko hadithi eno mu bufunze obw'ekitalo. hadithi etera nnyo okusomwa, tugenda givunana bamashekh muallim ne shekh kakeeto ne bamashekh abalala abasigale. njagala tuvunule hadithi eno bulungi nnyo, mujja kutubuulira ekigirimu mmwe abagiwuliriza. enda kuleeta hadithi 3 wano. hadithi esooka yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yaqbidu alilma intizaan yanzi'uhu min alibad. otyo Allah tajja kumanya mubaddube mulonde gutya gwomo, walakin naye yaqbidu alilma biqabdi alulama, ajjawo okumanya ng'akugirawo mu mbeera ey'okugjawo abamanyi. abamanyi bwe bafa irimu ebeekoze etya? bwetyo bwegenda hatta ono wenjagala okutuusa idha lam yabqa alimun, ne watasigalawo mumanyi, ittakhadha nnaasu ru'usan juhalan, abantu bateekawo abantu gye badda gye bali bano baruusan, tekitegeeza nga abantu abavunula hadithi ti abakulembeze, naye bateekawo ababakulembera mu ddiini mu irimu. naam, bebeebuuzaako ensonga zaabwe juhalan, nga tebakola batya? tebamanyi. badda eri abantu abatamanyi ne babafuula abakulembeze baabwe mufatwa, bebeebuuzaako. waliwo abasoma hadithi no nga bajeyambisa okugamba nti etegeeza kuba nti buli alina okuba omukulembeze alina kubeera mumanyi. si bweri. bafuula abantu gye badda nga bebafuula bebateekawo babeebuuzeeko, si baki? juhalan, eyo haal, tebakola batya? tebamanyi. olwagamba nti fasuilu, ne batandika okubuuzibwa ebibuuzo, fa aftau bighairi ilmin, ne bawafatuwa nga baziweera ku butamanya.
kam min annas yaftun walaysu bimuahalin bameka abawafatuwa mu bavubuka abali wano hatta katakunu fi majlisin musobola okuba mu lutuula omuntu najja nga alina ekibuuzo kyabuza Sheikh Kasujja imam nga waliwo musitami alina kyakubuuza omusiraamu nayanukula nga tunabakola ki tonabakwanukula bameka abanukula ku masala mangi nga tebalina irimu bameka abakulembera waliwo omuvubuka yagamba abantu nti omukyala bwava mu Ramadan owa haid nti omukyala owa haid aliwo essala alina bwe yabinnyonnyola ezo hadithi bwezisoma era abantu yarjiuna ilay era Sheikh mukulu ye mufti waabwe namala nataraja ate abalala bonna bamwawukanako abayita bakafiri teri musiraamu ba Abdul Karim bakafiri bafa bakafiri ba Seka Yahya mukafiri Sheikh Kamuga mukafiri ba Abdurrahman bakafiri abantu bonna bakafiri ba Sheikh Mbajje bonna bakafiri yeye musiraamu ne group ye ate yawafatwa era bamugamba nti awanga bamanyi baganga ati tombulira tafsiri naba bamanyi Ibn Kathir nabo basoma busomero warabu ne bategeera we bato takkiriza tafsiri ogenda kusoma kwani man anta gwani atadde eri bamanyi atadde eri bigambo byabamanyi hata waliwo malala Seeka wa tafsiri naye bamusomera obujulizi obwa Ibn Kathir abugaana nenga agamba nti Seeka bw'aba afunula Qur'an agifunulira kukuvuunula kwe ovuunulira otya Qur'an kukuvuunula kwe nga Ibn Kathir waali rajulun bahrun musajja nyanja ate nga aqida ye eri salima enzikiriza yennamu notaraja kitabo kye noyogera bwogezi notakola nsobi nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nga mmaliriza aga nti agamba nti faki fadallu wa adallu ne babula ne babuza lwaki babula bo bennyini tebakola batya lwaki babuza ne bagamba babagobere tebakola batya njagala mbawo obukulu bwa ilmu kigambo kino nga mmaliriza ku nsonga eyo okumanya nti abantu bategeddwa okudda eri abamanyi abantu balina okudda eri abamanyi teri asobola kubeera mulwadde nga gwe omusujja gukuluma olwaleero nojja eri mukisa akujjanjabe nonyumiriza abantu nalwadde omusujja nonya Sheikh mukisa oba mukyala wange yeetaga kulongoosa naye Sheikh mukisa engeri gyali wa aqida agenda kumulongoosa abantu bakwewuunya mukisa yagenda okulongoosa mukyalawo mukisa yasoma okulongoosa gwolowooza nti atamanyi busiraamu naagenda kulamula ebintu abitereze wallahi tagenda kubitereza nolwekyo fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun obuuze bannannyini kumanya bwemuba temukola mutya faidha tanaza'tum fi shay farudduhu ila llahi warrasul muddeeri Allah nomubaka waliwo hadithi yembadde mbagamba budde bwange buweddeyo Sheikh Siraji alabika wano ali ku bunkenge ya hadithi y'omusajja yatta abantu 10 yabuuza ow'ekikumi namugamba nti nina tauba namugamba nti olina naye namutta jahil abid zahidun rajulun zahid musajja munaddiini alina imaani waliwo ekibuuzo kyomubuuza nina tauba ati tolina naye alalim omumanyi yamanyi nti kino kirina tauba kino tekirina akati atuukirira omumanyi amuga nti nina tauba amuga nti olina tauba olina ki namuga nti bwemba nina tauba nkola etya tugenda mu kitundu gundi kubanga amanyi kyewala nti otulo twomumanyi tusobola okusinga okusinza kwatamanyi ba byakola abitegeera olwekyo abange munoonye okumanya temulamula bye mutamanyi buli omu tafuuka seeka olwaleero mu Uganda buli omu yafuuka seeka tewa muallim yaba kuba seeka buli ayambala ekanso ennungi n'enkofiira ennungi seeka hatta akkiriza n'okukkiriza abantu bamuyite seeka singana abantu mu maduuka agabega nti seeka mpeeresa ekyo wahuwayo naye ng'ayitaba seeka oli seeka gwe erinnya mwalimalamu ekitiibwa mulowooza nti lyakusaagirwa kubuza bamaseeka abali wano bafuuka batya bamaseeka
bafuukira mu bbanga mu kwambala kanzu nnungi nankofiira nungi afuuka bamaseeka abakuyita seeka nga olwafatuwa. njagala nsembeyo hadithi zino ku nsonga eyo malirize. hadithi eyokubiri qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya bukhari ne muslim jemba somedde ebako ya ibn umar idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiru as-sa'a. ensonga bwe ziri esigamizibwa eri abatali bannanyinizo ne zibeera nga beziweebwa fantadhiru as-sa'a, lindirira enkomerero. okulamula bwe kuliweebwa abatali bannanyiniko ne batandika okubanga bebalamula fantadhiru as-sa'a, mulinde enkomerero. ntegereka eyo hadithi gyetegereza. hadithi esembayo ku nsonga eyo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilma inda al-asaghir. sheikh kasujja ba asaghir tugambe tutya? naam al-asaghir, al-asaghir jamu sagir. naam abakozi bitono oba abato fil ilm. naam ekimu kubigenda okubeera nga biraga nti enkomerero etuuse oyo kubanga irimu enoonyezebwa indal asaghir, eri abantu abali wansi mu kumanya. so sa abato mu myaka bawuli asoga nti abato mu myaka tebaba na irimu, eri abantu abali wansi mu kumanya. nzira mu hadithi inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu inda al-asaghir rawahu ibn mubarak. hadithi sheikh albani yasahaha. kwa kubanga irimu enoonyezebwa eri abantu abali wansi mu kolaki mu kumanya abatamanyi, ng'ate omuntu bayagala okusomako ate abamanyi naye batuula ku ntebe takola ki? tayagala, tabawuliriza. abamukubamu omuliro bawuliriza. mwana oyo bamukisa tombuulira alina ekigambo tawhidi byokka byayogera talinayo birala. ntegerekese bulungi eyo ensonga ngimaliriza nga ngamba nti alimu ahalu ku takfiri bateekwa kubeera baki? bamanyi. so si batwala batwala ilmi bamukisa abali fi bidayat talabi al-ilmi abali mu ntandikwa y'okunoonya okumanya. ebisembayo biri mukama wange malirize. assalamu alaikum. omwakwateko munne mukono osanga kijja kubaleetera okubeeranga wafakana Allah wayakum. akati oluvanyuma nga buli omwakuteko munne mukono sheekhe wange Abdul Karim Sentamu yarhamuhullah yagadde afune empeera eno tuke tugende mu maaso. nakulu mundu agenda ewuwa okusoma nentuuka nga ndaba ddwire olujjudde eryebwayise nesibana gwe nkwatako mu mukono. kyava agamba nti Abdurrahman tukwateko mu mukono. bw'amaliriza ekyo okukiŋŋamba n'atusomesa hadith era nagikwata njijja mukamwake kwolwo aga nti ma min muslimaini yaltaqiyan, tebabeera abasiraamu babiri abasinkana fayatasafahani omu naakwatako munne mu mukono illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. looza bwetyo bweri yatafarraqa okujjako nga basonyiyibwa nga tebannabakola ki? tebannabakwawukana. hadithi ya sheekhe wange nolwekyo kati waali ayina ekitangaala ekyeyongeddeko lweki yasomesa ekisomeseddwa gye muli. barakallahu fikum. kakati na maliriza njagala mmalirize na bino wammanga. asbaabu takfiri mu bufunze wandika mpandiike songa eziviirako abantu okukafuwaza. songa esooka aljahlu obutamanya busobola okubeera murakkabu oba gayru murakkabi. obutamanya muntu asobola okubanga ensonga ezijja omuntu mu busiraamu tazaawula, tamanyi bugazi bwazo naye azitwala nduli n'akafuwaza buli gwayagala. songa eyokubiri ittiba'u lhawa wal aghrad an-nafsiyya fi takfir, okugoberera okwagala kw'omwoyo n'ebigendererwa eby'omwoyo mu takfiri. oli alina byayagala akafuwaza ono yasigalewo. ensonga yakubiri. ensonga yokusatu
ittiba'u almadhahibi walmanahiji albid'iyya, okugoberera amakubo n'enkola ey'abantu abazula mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba abakhawarij awwalu bid'atin fil islam, ye bid'a yasooka mu busiraamu. Manhaji yaabwe takfiri, yakola ki? Yakafara, yakukafuwaza abasiraamu nga tefuddeeyo. Ensonga eyokuna wa taqlidi al asaghir fi lilmi. Ensonga eyokuna alistihanatu bimaharimi llahi wa ahkami shar'ihi, okukakkanya ebyo Allah byeyaziiza n'amateeka ge. Kubanga omuntu bw'abikkakkanya ono alina ghira, alina obujja ku ddiini, ayanguyirwa okumukafuwaza. Okubanga abantu abakkakkanya eddiini baziyizibwa, babuulirirwa. Kubanga mathalan waliwo ebyagwawo ennaku zino nga omuntu wabiraba asobola okukafuwaza amangu, kubanga alaba nti oli kyakoze buki? Bukafiri. Nsonga endala, intisharu alkufri waridda alhaqiqa jahlatan fi mujtama'ina alislamiyya, okubanga obukafiri n'okuva mu busiraamu okutuufu kusaasaana mu society yaffe. Omuntu ng'alaba waliwo abantu abakola ebintu nga bibajja mu buki? Mu busiraamu. Natuka ekiseera nga nalemererwa okubeera omugumiikiriza neyeteeka mu kifo kyatakola ki? Kyatalimu. Songa endala, tasahulu ba'd alulama fi shani haulai alkafara, abamanyi abamu okubanga bagonze ebintu ku bantu abakoze ebintu ebibajja mu buki? Mu busiraamu, ne batabinnyonnyola nga babiteekeddwa kukola ki? Kunnyonnyolebwa. Ne babeera nga wa'addihim fi zumarati almuslimina walislami walislami bari'un minhum, tebabalira mu basiraamu songa siba ki? Songa siba siraamu. Ezo ensonga zeetagisa okugaziya, ezimu ku nsonga ezivaako takfiri okubeera nga ekola ki? Okubeera nga esaasaana. Ekisemberayo ddala mawaana wa takfiri, ebitugaana okukafuwaza, biri ensonga 5 oba 4. Omuntu singa akola ekintu ekimujja mu busiraamu, tumukafuwalizaawo oba nedda? Tetumukafuwalizaawo, okujjako nga tutunulidde ekimu ku bino byengenda okubategeeza. Bino oba 5. Ekisooka, aljahlu, obutamanya. Omusajja asobola okubanga eddiini tagimanyi era ngaekyakikozerwa butamanya ddiini, yobayyan, annyonnyolwa tikyokoze kijja omuntu mu buki? Mu busiraamu nga tannabakafuwazibwa. Bwagaana nga tugamba nti tokyali musiraamu. Tegerekeka bulungi? Obutakola ki? Obutamanya. Ensonga eyokubiri, al ikrahu, okukakibwa okutuufu ddala. Okukakibwa kulina shuruutu, olwobudde sijja kuzinnyonnyola. Si buli kintu kyonna nti oli agamba nti nkakiddwa ne kukyayitibwa kukakibwa, bajja kukibannyonnyola ekyo okukakibwa n'obukwakkulizo bw'okukakibwa. Okubanga omuntu ekimwogeza ekigambo ekimujja mu busiraamu akyogedde nga ddala oli agenda kumutta, namuga nti bw'otakyogera nkutta, tetumugamba nti mukafiri. Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, akakibwa nga omwoyo gwe mutebenkevu ku bukkiriza, tetumugamba nti muki? Temukafiri. Songa yokusatu, at-ta'wilu, okubanga ebintu abivunudde mu nzivunula etali ntuufu, nga Hatibu bwe yali nga awandiisa ebbaluwa ebintu ng'abitegeera mu ntegeera ndala, mbaka n'amunyonnyola sallallahu alaihi wasallam. Okubanga mumanya amasala agategedde mu ntegeera etali ntuufu n'agawa ta'wilu, tafsiri etali ntuufu, tetumugambirawo nti mukafiri. Ti mukafiri oyo tumunnyonnyola nti waki ensonga efaanana bweti. Bw'atugamba nti abwe kityo bwe kiri, nga tumanyi nti mukafiri, nga tumuga nti akati nno tokyali musiraamu. Ensonga yokuna, al khata'u, omuntu okukola ensobi, kwogera ekigambo nga bukafiri, okukola ekikolwa nga bukafiri, mu nsobi nga tagenderedde. Tetumukafuwaliza ng'omusajja ayogerwako mu hadithi emu egamba nti Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, gwe muddu wange nze katondawo. Ekyo bukafiri, naye akyogera lwa ssanyu n'akola ensobi. Al khata'u, okubanga akoze ensobi. Ensonga ey'okutaano, al ajizu, okulemererwa, okuba nti waliwo ekintu nga kya busiraamu naye takikoze atya? Takikoze olw'okukola ki? Olw'okukiremererwa. Tukyetegereza nti alabika alemereddwa bulemererwa, ne tumubuuza ensonga bwebadde, tyoka tugamba nti kati avudde mu busiraamu oba akyali muki? Oba akyali musiraamu. Ntegerekese bulungi? Nonfunye bulungi? Ebyo nno byetagisa okwongera okwetegereza, ng'ekibimba ntegeezesezza kwa kubanga ndaba umma egenda kuzikirira, ng'ezikirira olw'ensonga ezifaanana bwe zityo, nga ebigambo bingi ebiri ku takfiri
ebitabo byenasomye bingi waliwo mbadde ngenda okunnyonnyola naye obudde butono naye nze ogwange maze ogutuusa era ekisigadde kyammwe ntegerekka bulungi ogusigadde gwammwe ayagala okutegeera byembategeezezza bibadde bitegerekeka ayagala okugoberera okwagala kw'omwoyo gwo allahumma shahadi nze allah nsaba ajulire nti nkutuusizaako kyenkutuusizaako nga siina kyenkwetaagako tyonjagale ompaane wabula nkwetaagako okutegeeza ekyo kyemmanyi nti kyekituufu wabarakallahu fikum jazakum llahu khaira subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh